Shekhe ekibuzo ekyokubiri ono mukyala nava Sauda ali Kibuli. Obusiraamu bulamula butya ku musajja alabirira abaana ba mukyala we babazze nabo n'asuulirira ababe bazaala ye kennyini nti bano bamutama? Ekyo ekibuuzo kya mwannyinaze oyo abuuza ekibuuzo ndowooza ekiriwo era ng'ate waliwo era abasajja bakola ki abakikola n'abanga afa nnyo ku baana b'omukyala naye nga tafa ku babe tewabaawo era abasajja bangi ng'afa nnyo ku sayidi y'omukyala naye ng'eyiye bakaaba bukaabi. Musajja kasita yawasoole tetuddangamu mulabako sente tetuzirabako ng'eri aweereza kiyitirivu nnyo kiraba abo nno nabo bangi nga n'abantu be oluusi wakati bajjaawo era ng'okugjawo kizibu kyamaanyi nnyo era bw'ogendayo nga bakwewuunya naye nga ogenze wa kiyingi watuuse ne bakwaniriza naye nga ab'omukyala bayitirifu kati oyo abantu bwe batyo sijja baga nti baliko ekizibu wabula oluusi kibakoze ekyo butamanya kati toyinza ga nti osaale sunna oleke fardu. Sunna tekugasa ng'olese ki olese farda. Satandikira ku farda bw'oba ofiisizza odde ku ki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti khairu sadaqa ma kana an dhahri ghina. Sadaka esinga obulungi eyo omuntu gy'awaayo nga ki mugagga. Lwaki Nabbi gy'agaayo esinga obulungi kuba ono omugagga aba otya okwavuwala ate omugagga aba alulunkana nnyo kwe olaba kankubuulira ebintu ku experience bw'oba omwana omuto ng'okyamuvubuka oba ogaba nnyo ate omuntu bw'akaddiwa ate ayinza obukodde bukola ki lwaki bweyongera kubanga amanyi obulumi bwaki bwa ssente naye ate omuvubuka abataka kati n'omugagga omugagga oyinza okugjawo omuntu nga si mugagga nnyo naye ng'alinawo n'omugagga akakadde n'akakuwa naye ng'omugagga okuwa emitwalo 10 Allah musiitaana omala kwogera bingi omalako n'akuwa essimu nkubiraako onodda ate osanze jakusindikira osanze sente n'akakola ki n'akazijjawo ayinza okukutambuza engatto negwa paka lwokola ki ate ne babawo hadiisi endala oyinza ati zikola ki zikootana naye tezikootana eraga nti saddaaka esinga obulungi ate yeeyo ki tolina ng'oli mwavu kubanga bw'oba tolina neweekaba neweekemba n'okola ki kiraga nti imaani yo yaki ya waggulu kati byonna bisoboka naye ono tumukubiriza asooke hadiisi eggwayo negamba nti waliyadul uliya khairu min yadi sufla. Omukono ogwa waggulu guno gwe gugaba gwe gusinga ogwa wansi. Namushekhe wa family twambuuza nga tukyali bavubuka tusoma tukyali bato tetunaweza myaka 2 enateta twali bato nnyo lwaki yaga ogwa waggulu yatuga nti wali olabyeko agabanga omukono guli wansi bwe guti agaba gwo gulina kuba waggulu ogwasaba gwe gubeera wansi. Naye hadiisi eyega nti ibda biman ta'u abantu bobooli abatteeka tandikira ku mukyala atandikira ku mwana atandikira ku mukaddewo bw'oba otandikirako. Hadiisi endala kafa bilmari ithman kimala bumaze omuntu okufuna omusango ayudayya man yaquutu oba man ya'ul okusuulirira bakola ki balina okulabirira. N'olwekyo
oyo afuna ina omusange wa Allah era wakuvunaanibwa. Hadisi tugisoma nnyo ega nti kullukum ra'in farrajulu an ahli baytihi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Omuntu ku bantu b'omu nju ye musumba era wakukola ki wakubabuuzibwako. Ne hadisi endala entuufu ma min ra'i yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashu li ra'iyatihi illa dakhala an-nar. Tewaliyo katonda gwe illa kana min ahli an-nar aw kama khasara sallam. Omuntu yenna Allah gwe yakwasa abantu abalabirire n'abasuulirira naam Allah agenda muyingiza omuliro. N'olwekyo faayo ku baana bo kwebyo ebikakatako bikole, basomese, baliise, bambaze, bawe basula, naam bajjanjabe, gezaako okulaba nti obateeka mu bulamu obulungi. Wa illa naam bwebyo bw'onaaba tobikoze muganda wange mwannyinaze manya nti ogenda babuuzibwako ku lunaku lw'enkumi era bajja kukusaba hakki yaabwe. Lwaki tewakola ki? Lwaki tewagituukiriza? Bagenda gikubanja hakki yaabwe. Naam.